oyo wenjeru. Naye tugenza okulaba nga kikoze eki nga kisusse. Nze atudde mu maaso gammwe nze Farida Nabatanzi akulira okukunga mu bbendobendo lya Buganda mu NUP. Ate era nga nze omubaka omukyala addako mu disitulikiti ya Buyikwe. Ennaku nnyo nti abantu abo bakkiriza ne beetaba mu prosesi y'ekibiina, akakunguta ne kakunguta, ekibiina ne kisindika ba scout mu disitulikiti eno yonna ne beetooloola disitulikiti yonna ne bafuna ebituufu ebikwata ku bantu. Ekibiina kisooka ne kitunuulira omuntu ye nga ye personality y'omuntu, ne kitunuulira karakita ye yeeyisa atya, obwesimbu, obuyigirize, batunuulira ebintu bingi nnyo. Bw'agamba nti wa NUP emisana n'ekiro kamera bwe zitali asigala agamba nti wa NUP. So baayita mu mitendera egy'enjawulo. Abantu bano bonna bakansala abatudde wano bavamu nga bawanguzi, ekitegeeza akakiiko k'ebyokulonda kaakola omulimu omutuufu. Kubanga ne pulezidenti waffe abakulembeze bonna ab'enjawulo bazze bakyogera lunywe nti bannange fulaga tosasula fulaga omuntu ne baakusaba essente owayadde ekikumi. Naye twakizudde nti bannaffe abo ba independence abakulembera mwami Gasaaka bafunye essente empitirivu, era tukyakola okunoonyeza tutegere essente ezo zaavuddewo. Naye ng'amawulire agaliwo galaga nti Diana Mutasingwa yali emabega waba independence ba Buyikwe district. Okitegedde ng'omulamu omukulu obuvunaanyizibwa bwe yabakwasizza kulaba nga bakuba NUP okugissa ku ttaka ekitagenda kusoboka. Tetugenda kukkiriza muntu yenna kuzannyira mu maanyi gaffe. Tetugenda kukkiriza muntu kuzannyira ku musaayi gw'abaana abafudde mu struggle. Tetugenda kukkiriza muntu kuzannyira ku bulamu bw'abaana abali mu makomera. Abaana bali mu makomera, emirimu gy'abantu gifudde, buli kintu kifudde lwa struggle gye tulimu. Tetugenda kukkiriza gurupu y'abantu 5 abalemereddwa mu butuufu nga nabo bennyini beeremereddwa okujja okuzannyira wano okufutyanka amannya gaffe nti babasaba nti kati okugeza Gasaaka yagambye nti ze namusaba $5 million. Naye bw'otunuulira Gasaaka yarabbi bw'ogambe $5 million. Okitegedde mbu bakansalaazi babakuŋŋaanyanga mu ssente. Bakansala abaffe bano nga emubalaba omugyamu ssente zaaki? Bakazi bato abasinga tebanaba nafulumya bifaananyi because they don't have money. Okitegedde kakati omugambo nti munaye kansala leetayo simanyi ssente tukuwe fulaga. Nze erinnya lyange ddene nnyo, era bino byonna bye mulaba nze mbisuubira. Okitegeera erinnya lyange ddene mu Uganda, bino byonna ate kitandika butandisi. Essente zigenda kujja naye kakati abo bannaffe bo baabawugudde ne bagenda ne bakwata obukunkumuka. Naye tetugenda kukikkiriza wano. Ekyomukisa omulungi n'enkiiko ze batuulamu tuzimanyi. Gasaaka ajja atuula mu nkiiko ne ba RDC emukono awo. Atuula mu nkiiko ez'enjawulo, atuula mu nkiiko ez'enjawulo enjeru ne ba deputy RDCs. Owulidde juzi twafuna n'amawulire oyo Gasaaka agamba nti ye pulezidenti waani abali ku kabonero k'essaawa baalina akafubo ke baalimu e Kampala eyo. Owulidde tetugenda kukkiriza muntu kuleeta wano ssente ya kibi kuzannyira ku maanyi ga NUP, kutta mannya g'abantu. NUP tetunda flag. Ate n'ekirala abantu baffe njagala babeere benkanya. Ozze mu process muli abantu 5, flag eri emu. Ekibiina kyali kigenda kukola kitya bannange? Abantu bonna abaweebwa kaadi muyita abanafu waba tekuli munafu. Kati toyinza keera nkyano tekamutewo nti ndi munafu oba weerimbye. Toyinza keera nkyano okwata honorable Faizo Nanyumba kyemane n'omuyita muki nga candidate yawe tuvuganye we naalemu last kile kisaje tuli kumaliriza n'amuyisa bubi nnyo era ako lubakwata mukwado gonekera kyolwagaba ku mpewo nti Faizo muki. Toyinza keera nkyano ogamba honorable Nabatanzi n'abakunzi wa Buganda gonekera kyolwagamba nti muki. Omukyala gwe tuwa ekitiibwa mu Buganda region za Buganda zonna nga n'abakunzi gonekera n'omuyisamu amaso tulina ekizibu wano mu Buyikwe nti abaana banyoomi bunyomi ebitiibwa biri ku Nabatanzi balegadde babeere nabyo ekitasoboka nti ekitiibwa kiva wa Katonda. Kati ekiri kusumbwa abakulembeze bonna abali ku ssaawa nti obunyoomi obuyitiridde obuze nga butambula nga tunatuukana mu ssaawa ya kaadi bwe buli kusumbwa abakulembeze abo. Disitulikiti bwagambye obukwata ku ssente zemugaa nti abantu babasaba ssente tugenda batwala mu kooti. Ekyo mbeerewo nga mukimanyi tiddamu omugere
ebigambo bya Kalebule tuwana batanzi sente yakusaba sente gundi yakoninga sente nga tolina bujulizi tugenda batwala mu kooti ejokola ki yejo tulamula kama bampeera omukisa njalo kusinzira wano ku kitebe kyaffe kya NUP ofisi yaffe ne yaguleta mukono nga njagala okukowoola buli muntu yenna mu Buyikwe nga chairman wa NUP mu district eno bw'oba omanyi nti waliwo yakusabye sente mu process y'okuvetinga oba okugaba kaadi olugirugule njagala muleta obujulizi kabeere Honorable Farida n'abatanzi nga Mwami Gasaka bwe waŋŋamba nga tuli mu lumbe lw'amatovu ekiro enkokonjeru ti Honorable Farida yakusaba $5,000,000 njagala Gasaka okusinzira wano ku mikutu gy'amawulire ojje bw'oba tosobola kusitula bujulizi obwo nja kuweereza trailer obutikkeko obundeetere nsobola okubutwala mu Elections Management Committee wadde anaabeera mukama waffe n'abatanzi naye eriyo abajja omubonereza n'atali Gasaka n'abalala bonna mbawulira magombola gonna esi najja njaka nkuwulira enjeru mwenna mundeetera obujulizi nze nga chairman wa district ffe abaali bakkiririza mu kibiina kya National Unity Platform bwe baavaayo bannaffe abali mu bukulembeze bwa district eno nga bakulemberwamu omukyala Nabatanzi Farida ne Lukanga ne beekobaana ne baagala okusuula ekibiina kisaanyaawo nga balonda ba candidate abanafu kibiina kyaffe baatugamba nti tugende tukole ground era nga anaasinga okuba ne ground gwe tulowooza tigwe bajja okuwa kaadi y'ekibiina abeerenga akikwatira flag naye abakulembeze bano beekobaana ne balondamu abantu abanafu ennyo era abatamanyibwa ne bw'otambula ne weetooloolawa bakuga tulaba bipande tulaba bifaananyi bo tetubalabako ngena nga basolicitinga sente nga batukuŋŋaanyaamu sente kaadi ezaali zisinziirwako gamba nti n'omuntu alina ground yo ground yaabwe yali ya sente tulina obujulizi obumala baatulyako sente ate ne bafundikira nga tebatuwadde na mukisa kukwatira kibiina kyaffe flag twagala otegeeza bannabuyikwe olwaleero nti tugenda kujja tulwanirire obuwanguzi bwaffe tugenda kubeera nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nti we yagenda mu DP bamumma kaadi nga yeesimbye okubaka ba paalamenti ekyaddondo n'agenda mu FDC ne bamumma kaadi naye n'akozesa omukisa gwe ogwokubiri eŋŋombo y'ekibiina egamba nti amaanyi gali mu bantu nolwekyo tugenda kukozesa ekyo kyova tusazeewo tudde eri abantu kakati nze Gasaka Nabatanzi okuŋŋamba nti oyagala $5,000,000 osobole okunsaka eninga bampe kaadi kitegeeza mangenda kujja mu district kujja kutunda ttaka kulya mu bannayuganda na bannabuyikwe lukwe sobole okubeera nga njyayo ensimbi zange ekyo tetugenda kukikola ebintu ebifaanagana bwe biti kiruma nnyo naye tubategeeza bannabuyikwe nti tukwatire wamu luno lwoya lwa mu nnyindo bano tubasobola era tugenda kulwanagana nabo nga nze Ssemambo sigenda kutuula era gasugedda tugenda kulwanagana nabo tugenda kubakuba twagala kuswaza kulaga Honorable Kyagulanyi nti ye talina buzibu kaadi ku kitebe bazituwa bulungi neweewuunya omuntu atambulira mu mobilization committee n'avaayo n'ayinga EMC okutandika okulaba nga influencing awarding of those cards